gwatulaba ku Next Edition TV nkwebazizaako yonna gy'oli gy'osi bangogera mu maaso n'okubanga otulaba nkujjukiza okusubscribinga n'okusharinga n'okukomentinga saagala kulwawo nina kanso gwe nnina wano asooka kweyanjulire buuza ku balabi mukwano gwawe bana abalabi ba Next Media erinnya nze Ddungu Emmanuel nga ndi munnamateeka era nga nkola ne Tenax Advocates nsanyusa okubalaba n'okubeerako wano. Okay, kale kanso waliwo omusango guli mu kutambula ku media era kyemmanyi bulungi ogumanyi ogw'omukyala Nakisuyizuula Kaziwe n'omwami Mwize Ali Hajji. Kakati twagala waliwo ebibuuzo ebibuuzibwa ebiri mu kututabula omutwe. Okusookera ddala omusango rape ne defilement byawukana? Byawukana. Tusooka tusugiremu katono nnyo we byawukanira. Rape kuba kwekaka ku mukyala oba omwana ekitonde kyonna ekikazi nga muntu kyekyo rape. Unlawful canon knowledge with the person. Forceful. Canon knowledge kitegeeza kwegatta. Because ebitule mu mateeka tubita kanoti kati defilement kuba okukozesa omwana ateneetuuka. Kanso tulaba nga bwe twabadde mu kooti omulundi ogwasookererawo ekitwalisa court hearing oludda oluwabi lwagaye terunakuŋŋanya bujulizi bumala era ne lusabibwa luddemu lwetegeke lukomengezebweyo nga ennaku z'omwezi 13. Ongwago kansa agoberera omusango guno okusookera ddala biki by'osobola okwanalayizinga era ezimu ku nsonga ze waakalaba ku njuyi zombiriri eziyinza okuleetera Hajji okubanga ayinza okusingisibwa omusango kyokka ate eri ziyinza omuleetera okubanga awangula omusango? Essaawa zino kye naakalaba oludda oluwaabi terunakola kimala okuprosecutinga omusango guno era ebyo byebizibu bye tuzze nga tusanga nti abantu bakwatibwa ng'ate oludda oluwaabi terunabakola ki kunoonyereza kumala. Era kyova luli mwajja nga 3 ku Lwokusatu nga 3 formation Hajji nga yali mandinga naye nga bakyanoonyereza. Era essaawa zino kitegeeza tebunafuna bujulizi bumala fayiro eno committing bwetandika okuwozesebwako mu High Court. Ku sayidi ya Hajjat yagambye nti ayina enkumbi ke kagoye oba lwe lugoye oba essuuka egambibwa okuba nti omwana omulundi gwe bamukabasanya ogwasookera ddala olugoye olwo lwaterekebwa. Newankubadde nga ate bye twasooka okufuna byali biraga nti omwana yagaba bamukozesa mu Gwakutaano ate Hajji teyaliwo n'ebirala nga bwe tuzze tubiwulira. But tudde ku sayidi y'olugoye. Olugoye bwe budde obutuufu bwe bulina okuvaayo era nga gwe weteeka bigere singa obadde lawyer wa Hajji obadde reasoning oti obadde okisima tukootye kino. Kakati nze singa mbadde pleader wa Hajji olugoye olwo ne luleetebwa mu kooti ng'okuwoza kutuuse I would query the chain of evidence nti it was broken. Kitegeeza evidence okwebwayo mu kooti taleetebwa buleetezi naye tutunuulira yafunibwa atya, ani yamufuna, yaterekebwa atya okutuusa waleeteddwa ki mu kooti. Kankuweyo ekizampo singa niwabeerawo obubbi ne bajja ne bagamba ne baleeta sniffer dogs okuwunyiriza okukonga olusu zibatwala ku mubbi. Tutunuulira kanayini handolo oyo ali qualified eyaleese embwa yabadde qualified nga tennakwata muntu oli ali qualified. Scene of crime teyabadde contaminated. Kikyogeza kutegeeza nti scene of crime yeeno bwe mwategedde omusango mwagigadde kuba wayinza okuba wabbiddwa ne tujja ffe ne tutuulawo kati tubbye ne tugenda naye nga babbyewo ssaawa 8 kati embwa ate we zijja kati ne ziwunyiriza nga tuvuddewo
era zijja tambula zijja kwani kuffe kunze naawe. Kitufuula ababbi nedda. Was the scene of crime contaminated? No, it was by us naawe. Okay. Ekitegeera. Yes. Kati ebyo tutunuulira nti enkumbi ereeteddwa eno lwaki ereetebwa kati luli teyaliiwo. Omwana yali munaye, omwana ayinza okuba nga yali tannayakirjanjajiwa maama we. Kuba maama wentuukira okujja ewa maama naye nga bulijjo bankabasanya. Maama nkubuuza yiyi n'osirika olina bukakafu ki kino na kino. Kuba essaawa ezo enkumbi eyo ye main piece of evidence. Essaawa ezo enkumbi gwatali musawo gwatali ki? Kuba essaawa ezo bali tebannakola ki medical report. Yes. Nga tebannaba naye omwana akuletedde akasuuka kalaga n'omusaayi. Ye main piece of evidence. Okay. Lwaki ezze kati? Ekiwulira? Yes. Lwaki ezze kati? Yes. Kuba kati babeesinga ku ki okwata Hajji essaawa ezo ku bigambo. Omwana ya confessinga era nadda ne mu katambi ne bamulikodinga n'agamba taata yannadda neebakako. Ebyo si bikulu. Kati ntunuulira ku bapoliisi abatendeke mwe mwabeesinga ku bujulizi ki okwata Hajji. Kanso omwana yayogera n'akatambi nga weekali omwana nga yagamba ti nze taata yanneebakako. Era waliwo obujulizi obulala obwakatambi bugamba nze nakakiddwa okulumiriza. Kati bamute lwakwaliwo obujulizi obulala obugamba nti nakakiddwa. Why sirimu namateeka genda mu maaso. Okiwulira? Era nga olaba omwogezi wa poliisi yagamba tetujja kufuna bujulizi kuva ku buki ku butambi bwa social media. Okiwulira? Kati essaawa zino era omuntu atuuleyo ne yeekenenya n'agamba ku bigambo obugambo bakwata Hajji ono ne bamusiba ng'ate waliwo ayina enkumbi. Kadde mutwe? Ku bigambo obugambo. Yes. Era nga kyalabikiddwa ne mu kkooti nti obujulizi tebunnawera. Yes. Bakwata Hajji ne bamukola ki? Ne bamusiba. Ne batakoma na kumusiba ku poliisi. Yes. Ne bamurimandinga ekigo. Yes. Okitegeera? Yes. Ne basanctioninga fayiro. Naye nga waliwo asirikidde eki? Enkumbi. Obujulizi obuli crucial mu musango guno obw'enkumbi. Yes. Ate buvuddeyo kati. So mu mateeka tulina kye tugamba nti nno for someone, mostly criminal law, for someone to be convicted, it has to be proved by the prosecution, government, state, that that person committed the offense beyond reasonable doubt. Okay. Tinga olaba kati kooti y'abantu ekyayina doubt. Kati Hajjat gavumenti kuba omusango gwa gavumenti era olaba guliko Uganda versus Hajji simanyi omwana afuuse victim. Maama we aba yeyatadde complainant. Abona bagenda afuuka bajulizi ba gavumenti. Abantu abo tubasuubira balabako mu kkooti. Yes sir. Bibuuzo ki tusiigire nga munnamateeka? Bibuuzo ki ebibuuzibwa kwegyo emisango? Ebibuuzo ebibuuzibwa victim, n'ebibuuzo ebibuuzibwa suspect, n'ebibuuzo ebibuuzibwa complainant. Tutandike nani? Tutandike ne maama. Ne maama? Maama ye complainant. Yes. Abaana babeera nabo. Tiye. Mu nyumba yemu. Tiye. Hajji wajja abeera mu eyo ennyumba. Tiye. Okukabasanya okwo kwaliwo mu eyo ennyumba. Tiye. Eddi. Tukumala emyaka 2 kubanga batwakitegedde wa Bala Minister Balambo yagambye tukumala emyaka 2. Okumala emyaka 2. Yes. Kati tukubuuza lunaku ki? Kyogamba okuva emyaka kumala emyaka kitegeeza buli lunaku abadde ajja kabasanya. Oyina okubanga omanyi lunaku ki? Kale lunakale tugende ewangu lunaku ki lwe yasooka okukabasanya? Nti lwali bweru ti ennaku z'omwezi bwe ziti oyina okubanga ozimanyi? Jjukira bakubuuza mu kkooti bwe tuyingira kkooti
nga tutandise okusoya tukira cross examination kati bwe tuba feffe ndife bajulizi gwe.Hajjat nze mwana baba bambuuza mu kooti ofuluma tolina kubeeramu bwe babuuza Hajjat omwana tabeerawo kyokka n'omwana baba mbuuza mama tabeerawo kati tugambe omwana agambye waaye nga 7 April omwaka oguwedde bankabasanya kati nga tujja ffe tukubuuza Hajjat nga 7 April Hajji yaliwa yasulawa mwebaka saawa mmeka kuba tusuubira nti musula mu kisenge ky'ekiti naye tuli ku justice ya Nisha council ffe tetwagala kumanya ffe tuli ku kimu justice for Nisha era ebyo tubyetaaga kuba tulina omumanya ani yakabasanya ani Nisha esaawa zino tetumulina gwe tulina tulowooza mulowooza tulina accused suspect asobola okuba nga yalinze asobola okuba nga yali esaawa zino takola ki taliiwo paka nga kooti esazeewo newa judgment nti Hajji yakabasanya Nisha. Tugenze ku Nisha ebibuuzo ebimubuuzibwa era tumubuuza Nisha kati engeri gyali muto tuyinza obutabeera mu open court netubeera mu chambers z'omulamuzi engeri gyali omuto Nisha era nanyigira nnyo abaamukwata nga balaga feesi ye they were not professional omwana oyo olina okubika feesi n'eddoboozi n'olikyusa si bwe kiri munamawulire era n'oyo bwe tuba tumubuuza mu kooti engeri gyali omuto tetera bba open court naye era ebibuuzo ebibuuza tebikyuka ono yakukozesa ddi okukozesa okumanyi wakutegeera otya bye mubuuza omwana ompulira wakuyiga ddi wawulira otya ng'akuyingira wawulira otya lwaki tewaloopa kwolwo olunaku wali oyambadde nnika yayuzanjuze yagikugjamu yajja saawa mmeka yakulomansinga yakwata omumwa nga tewali kivaayo yakulomansinga oba yayingira buyingizi yali ayambadde akapiira ate akambadde okitegeera kuba kati twebuuza Hajji azaala akozesezza omwana myaka emeka 2 emabega either abadde ayambala akapiira oba abadde akozesa withdraw oba Hajji tazaala ng'abaana balina babamusiba kati obuuza omwana nti abadde akozesa withdraw oba kapiira kuba singa abadde akukozesa emyaka 2 obadde olina okuba nga wafuna ki olubuto ompulira ekyokusatu kale abadde akuwa piiruzi emergency piiruzi okitegeera bw'obadde wamala okukozesa oba kyewuunyisa omuntu abadde akozesebwa emyaka 2 okuba nga teyafuna mubadde mwogerera ku WhatsApp obadde omukubira ngo mugaba bano beebase kati bano beebase ategeera atya nti beebase kuba wajja asula wa mukyala we Hajjat kati abala atya nti kati beebase Hajjat gwe bakuvaako batya mu buliri ebyo bibuuzo bye mubuuza mu kooti ye mukama wange bwe bityo bwe biri akusiibula bamala okukozesa afuluma atya byonna bye mubibuuza afuluma adduka buddusi akkirira madaala katanda kuba oli waggulu akakkirira oba abuka bubusi n'agwa wansi ebyo byonna tubibuuza mu kooti omuwawaabirwa Hajji tuze kumuwawaabira kati Hajji ye asobola n'okusirika naye omusango saaguuza kyokka ekyo mu kooti ne bwa kyokka ekyo anti etteeka litugamba you convict someone based on the evidence you've produced against them, not on the weakness. Si ku bujulizi bwe nti bunafu kitudde mu Luganda
inti omuntu omusingisa omusango bulina kuva ku bujulizi bwe bwoleese gwaga nti yankolako guno omusango yankabasanya gavumenti olina okuleeta obujulizi obumala obw'essimba obukakasa kooti kati ye si buvunaanyizibwa bwe kwewozaako si buvunaanyizibwa bwe ne bwasirika busirisi era mu mateeka olaba mu kooti prosecution weggala omusango gwayo prosecution ngamba Hajjat ne bagamba abajulizi baffe baweddeyo tulina kye tuyita prima facie submission tugenda ne tuwoza balooya ba gavumenti naffe ne tugamba okusinziira ku bujulizi bwe baleese Hajji akkirizibwa kati okwewozaako oba obuffe ne tugamba obujulizi bwe baleese tebuyimuusa omusango gulina koma wano Hajji ne bwateewozaako era singa tukakasa kooti nti kituufu obujulizi bwe baleese tebuluma Hajji mu ngeri yonna nga tanneewozaako omusango gukomaawo ne gugobwa. Enkumbi wagitereka otya? Ebyo byebuuzo bye bajja okubuuza mu kooti. Wali wagiterekawa emyaka 2 gyonna? Yali yabula kati erabise. Lwaki wagitereka yo? Lwaki wagitereka? Kuba saazo tetumanyi yaani. Ekibuuzo okugitereka nawo gwe kibeera kibuuzo okumubuuza. Kigendo lwaki wali otereka enkumbi eyo? Na tetunatuuka kati ebyo byonna tuyinza n'obutabituuka kuba tetumanyi nti ya mwana oyo erimu amazzi ga Hajji. Yes. Kati kyenja okubuuzaawo omuntu DNA cells zimala bbanga ki mu lugoye? DNA cells because those are organic what? Okay. Zimala bbanga ki mu lugoye? Okay. Kyenja okubuuza. Tulaba ku Next Edition TV nyongera okwebazaako akadde ke katulemesezza naye nga mbadde nkyakongerayo n'ensonga endala mpitirivu nnyo twagadde tuve ku level y'ebigambo kaka tugendeko mu details mu mateeka on ground and I promise you ngenda kwongera okuleetamu n'amateeka ono okwongera okuba nga kukubira tooki mu musango guno ye nga ye kikyagulabamu nakyo kyagusuubiramu nja kukusaba okusubscribinga n'okusharinga kansabe kanso osibule kale bakama bange twebaza okutuba obudde bwe mutuwadde okutuwuliriza era tusuubiza nti tujja beera wano nga tugoberera ensonga era nga tuzivuunula naffe abantu ba wansi nga nze ne muganda naye tusobole okuzitegeera tuve mu kubuzaabuzibwa tusobole okunnyonnyoleka ensonga zino kuba ffena twagala justice kwoyo omwana n'abamutuusaako ebikola ebyo bavunaanibwe era baleetebwe mu mateeka tusanyusa okubawuliza weewaawo kale mbeagaliza birungi byereere bye bye